okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Weewaawo ate era neeyongera okulamusaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nga nkubuuzaako nti wasuze otya mukwano? Nsubire nti oyise emirembe mu kiro ate n'otuuka enkyaliro ng'oli mulamu. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo nkulamusaako naye nkwebaza okubeera ku 3ABN Avento Productions. Programu eno ensulo ey'enkya. Nkyali Muyinza Edison Kiza akuweeza ate wiiki eno okuva ku Avento Media ate ne Kabulengwa English Sabbath School. Weewaawo lunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 11 lunaku lwa Sande, lunaku abamu mujjaddeko, abamu muli mirimu gyammwe, lunaku lwa kukola. Weewaawo tugenda kwewombeka tusabireko wamu tugende maaso n'ekikwega kyaffe eky'olunaku lwaleero. Mukama Katonda waffe mukisa gw'otuwadde omulala tukwebaza. Kyova tusaba otubeere otuyigirize otusaasire byonna byetukoze tebitasaanidde mu maaso go Mukama. Otusaasire tugulumize erinnya lyo yatukozesa ekitiibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Weewaawo olunaku olwaleero neeyongera okujjukiza nti omulimu guno okyasobola okuguwagira okuba nga gugenda mu maaso. Airtel merchant code yaffe weeri onyiga *185*9# n'oteekamu ennamba eyo 3977850 obuweereza bwonna bweyagala okututuusaako butukako bulungi nnyo nnyini ddala. Weewaawo ne MTN nayo weeri onyiga *165*3# n'olyoka oteekamu ennamba yaffe eyo 838983. Gwenno obuwagizi bw'olese bwonna buba butuuka direct ku Avento Media. Amannya geego Avento Media Ltd okuba nga obuwagizi bwo bwonna butuuka straight. Weewaawo nyongera okujjukiza nti obubaka buno obanga oyagala okweyongera okubulaba obulungi nga toli wakaawo ate ng'oyinza okuba otambuddemu ng'oli mu takisi oba ng'oliwa, Avento Media app weeri okuba nga esolvinga ebizibu byo byonna. Gwe ogenda bugenzi ku Google Play Store ate n'ofuna app yo, ate nammwe aba iPhone ogenda bugenzi ku Apple Store n'odownloadinga Avento Media app. Naawe n'obeera sorted live TV ate ofunirako ne bonus endala nga programu zonna ez'enjawulo, TV eza 3ABN ez'enjawulo, international, Latin n'endala zonna, ate nkutadde Avento online radio ne podcast zonna ez'enjawulo, kwegamba goba oyina full dose. Bw'ofunze ekyo oba omaze okisolovinga ng'ayagala okweddingana nga olaba nga weddingana, genda bugenzi ku YouTube osubscribinge, notification ejja kubanga ejja nga weeyagala wonna olabira, ate gaba nako ne munno naye agaba no alabe kubaka buno naye addemu essuubi mu kaseera kano ak'okusoberwa. Weewaawo tugenda okuyiga ekyokuyiga kyaffe ekiriko omuntu ogugamba asaanidde okumutenderezanga. Asaanidde okumutenderezanga ani? Tweyongere okuyigira awamu. Ekitabo kyaffe ekya Samwiri ekisooka, essula esooka olunyiriri olusooka n'olwokubiri, Bayibuli erina ebigambo byeyagala
tugabaneko ate olunaku olwaleero. Bayibuli egamba waaliwo omusajja ow'e Lamasayimuzofimu eky'omu nsi ey'ensozi eya Efulayimu. Erinnya lye Erukaana mutabani wa Yerokamu mutabani wa Eriku mutabani wa Toku mutabani wa Zufu Omwefulayimu. Era yalina abakazi babiri, omu erinnya lye nga ye Kaana n'omulala erinnya lye nga ye Penina. Era Penina yalina abaana naye Kaana teyalina baana. Weewaawo omutwe gugambye asaanidde okutenderezebwanga. Weewaawo Kaana n'asaba n'ayogera nti omutima gwange gujagulize Mukama, ejjembe lyange ligulumizibwa mu Mukama, akamwa kange kagaziye ku balabe bange, kubanga nsanyukira obulokozi bwo. Tewali mutukuvu nga Mukama, kubanga tewali mulala wabula ggwe, so tewali lwazi olululiŋŋanga Mukama waffe. Weewaawo ebigambo bino bigambo by'amaanyi, bigambo bizzaamu essuubi, bigambo bituyigiriza. Omukyala ono ayogerwako erinnya lye Kaana yamala ebbanga eriwerako ng'asaba. Osoma essula zino ezisooka esatu ez'ekitabo kino ekya Samwiri ekisooka akulaga ng'omukyala ono yabeeranga mu yeekaalu ebbanga ddene ng'asaba. Omukyala ono kabona n'amulaba ng'asaba n'agamba omukyala ono ekikunywesezza omwengo gye mu kifo kino okubanga olutawaanya kyekyaki? Kyava mugamba Mukama wange sinywedde mwenge, wabula omutima gwange gwenja kufuka mu maaso ga Mukama. Kyava mugamba nti kyoyagala kikolebwe olw'okwegaliraako. Omukyala ono ng'amaze okuwaayo okusaba kwe, tulaba ebivaamu. Kiki ekimusindiikiriza okusaba? Omukyala ono yalina mukyala munne ayitibwa Penina, gwe twandiise mukyala mujja mu njogere ya bulijjo, ng'omukyala ono amukooza kajiri, nga kwegamba engeri gy'amuyisaamu si eya bulijjo, kwegamba ng'amwogerera ebiwanvu n'ebimpi ebisongovu, kwegamba ng'amuduulira olw'obutaba na baana. Bayibuli egambye nti omusajja ono yalina abakazi babiri, Penina ne Kaana. Penina yalina abaana naye nga Kaana talina baana. Talina mwana yenna, mukazi wattu mudya nga talinaamu mwana. Kwegamba nga n'okufidinga mu society kizibu, kubanga bwe baagendanga okwebaza ne batwalayo ebiweebwayo, buli omu n'atwala ne famire n'abaana ne baliira wamu, nga ye mukazi wattu abeera mu kwekubagiza. Kyava mubuuza bbaawe nti nze sisinga abaana, naye nga kwegamba tekisobola kumatiza mukyalo ono. Kakusaba Mukama n'amugamba nti mpa omwana, bw'atyo n'amukuwanga, n'amuwaayo n'akuweereza. Badde nkugirako emabega katono omanye ebigambo bino gye biva. Mukazi wattu ono Kaana nga mugumba, yayagala okuzaala okusinga ekintu ekirala kyonna, naye omwana n'abula.
Omukyalo ono kwe kugenda eri Mukama n'omutima gwe gwonna, omutima ogumenyese, n'amutegeeza nti Mukama, obulumi bwange bwonna mbuyiwa mu maaso go. Katonda n'awulira okwegayirira kw'omukyalo ono, n'ayanukula essaala ze. Omukyalo ono muganda wange ne mwannyinaze, tuweetegereza ne tulaba nti yagamba Katonda nti omwana ono w'omumpeera ngenda kumuwaayo akuweereze. Weewaawo omukyalo ono atuuma omwana we Samwiri, ekitegeeza nti namusaba Katonda. Omukyalo ono Samwiri ng'avudde ku mabeere n'amutwala n'atugiza ekisuubizo kye, n'amuwa kabona omukulu Eri, oba kabona asinga obukulu tuyise high priest, okubanga amukuza ng'omwana omuwonge eri Mukama. Era omwana ono nga bwa Mukama emirembe gyonna egy'obulamu bwe. Kwegamba he was an offering to the Lord. Kaakati nno muganda wange ne mwannyinaze, lowooza ekigambo kino oyinza okirabanga ekyo ekiri light. It is not something light. Kintu si kiwewufu, si kitono nga wandikirowozezza, kintu ky'amaanyi, kintu kizitomuuko. Gwe fumiitirizaamu okuwaayo omwana omu yekka gwe yali alina. Omwana yali alina omu yekka. Alowooza weeteeke mu bigere by'omukyalo ono. Kwegamba omaze ebbanga ng'olaajanira Katonda, omusaba akuwa ezzadde, omulaajanidde, omusabidde, alabise. Ng'ekintu kino kyakwolesa kwa kika kya waggulu nnyo. Kaana teyeesikaamu yadde, naye yali musanyufu nnyo bwe yali ng'awaayo Samwiri mu mikono gya Eri. Omukyalo ono Kaana yasanyukira mu Mukama olw'obulungi bwe n'ekisa kye mu kumuwa omwana ono ayitibwa Samwiri. Omukyalo ono ekisinga okwewuunyisa, okutendereza n'okujaganya n'okuyimba byali mu kamwa ke. Ekintu kino kisanyusa Katonda, ekintu kino kyasanyusa Katonda, ekintu kino kizzaamu amaanyi, ekintu kino kyasiikula. Kwegamba mu njogera ya bulijjo nti Katonda kyamusiikuula, n'atandika n'awa omukyalo ono omukisa n'okusukkuluma kw'oyo gwe twandiyise mujja we. Katonda yamwongera abaana abalala, kubanga yazaala abaana abalala abalenzi 3 ate era n'abawala 2. Katonda kwegamba ekintu kino kyamusanyusa, engeri omukyalo ono gye yalimu omwesigwa okutuukiriza ekyo kye yali yeeyamye. Muganda wange ne mwannyinaze, kintu kiyinza okuba nga kyangu okuba nga tukyogerako bwogezi. Ni bweteeke mu bigere by'omukyalo ono, omaze ebbanga olaajana, osaba, owaddeyo, kwegamba omutima gwo gwonna oguye maaso ga Katonda omugambye njagala omwana, ate omwana n'omala n'omuwaayo. Muzadde omu yandigambye nti Mukama weebale kumpa mwana, nsaba omuwe omukisa andabirire, nsaba omuwe omukisa ogw'obugagga, nsaba omuwe omukisa okubanga kwegamba ambeezaawo nange ndabe ku ssanyu abaali bansekerera bamanye nti Mukama oli wamu nange.
okusikwe kwali kusalawo kw'omukyalo ono Kaana. Okusalawo kw'omukyalo ono kwali okubanga omwana we abeera muwonge mu maaso ga Katonda, kwegamba abeera muweereza wa Katonda okumala ebbanga lyonna ery'obulamu bwe. Lowooza ku kikolwa ekyo. Fumiitiriza ku bigambo bye tuyigako olunaku olwaleero. Weeteeke mu bigere bye ebimu. Musajja omu yali awa obujulizi n'agamba nti olunaku lwe nasalawo okuweereza Katonda, famire yange yonna yanjabulira. Ne bagamba nti ono ayonoonese, ono atusaze. Naye omukyalo ono kimusanyusa okuwaayo omwana we okubeera nga muwonge maaso ga Katonda, okubanga obulamu bwe bwonna abumala mu watukuvu wa Katonda. Not in any other worldly business. Okusaba kw'omukyalo ono nga kutuukiriziddwa, kwegamba ye yawulira ssanyu. Yalabira ddala nga Katonda azzeemu okusaba kwe. Yawulira ddala nga omwana ono asaanidde abeere wa Katonda. Kiri kitya gy'oli? Okusaba n'okutendereza mu makaago, mu bulamu bwo kiri kitya? Oli muntu eyemulugunya buli kaseera, atasanyukira mu Mukama waffe, atafaayo eri ebyo Mukama byakukoledde. Mukwano gwange, kirowoozeeko. Kaana nno kyandibadde kyakulabirako nnyo gye tuli, kubanga kye yakola kya buzira nnyo. Kisaanidde okuba nga kigobererwa. Mu mbeera yonna tutendereze Mukama. Mu mbeera yonna tetukkiriza kuva ku mulamwa. Mu mbeera yonna tetukkiriza kintu kyonna kutuleetera kwegamba kwegana Katonda waffe. Muganda wange ne mwannyinaze, essaala za Kaana ono zaasibukanga ku mutima gwe, ku ntobo ya mutima gwe. Okutendereza kwe kwonna kwali okutendereza okw'obuvumu, kwegamba nga kw'amaanyi. Omukyalo ono amazima yasiima Mukama. Ekituufu kiri nti Katonda naye yamwanukula. Buli lwe twebaza Mukama, lwe tuddiza Mukama ku ebyo by'atuwadde, ku ebyo by'atuteresezza, Mukama alaba obwesige bwaffe, alabira ddala nti tumwesize, naye n'ayongera okutuwa emikisa. Ekituufu kiri nti Katonda agenda kukola mu ngeri y'emu ne gye tuli, eri obulamu bwo, eri obulamu bwange, eri nze naawe. Mukama agenda kukola mu ngeri y'emu. Nze nsaba okirowoozeeko. Omukyalo ono kabeere ekyokuyiga ekina gye tuli. Yeka tuleme okwekwasa, tulina excuses buli kaseera. Eva tetubulako kyakwogera. Naye Mukama agambye nti kigwanira okutenderezanga Mukama. Kigwanira bulijjo okuwangayo obudde bwaffe ne tumwebaza, ne tumutendereza, ne tuyimba ku kwagala kwe, kubanga abadde omu naffe. Ebyo ebitono bye tulowooza nti tubiina, naye Mukama ayagala tubikozese okuba nga tumuweereza, kubanga bituwaddenga mukisa. Okuba kwe kusaba kongoli eyo ng'osaba olunaku olwaleero ng'ogamba Mukama Katonda wange,
saba onyambe nkule mu bulamu bwange obusabi nga tulabye omukyala ono Kaana onyambe nkule mu bulamu bwange obw'okwebaza nga kwe kusaba ng'ogamba nti nyamba Mukama bulijjo ne bulijjo nkutenderezenga era ng'ogamba obwetaavu bwange bwonna njagala onsaasire ntandika okubanga kwegamba njogerera ddala okuva ku ntobo y'omutima gwange ng'era okusaba kukugamba Mukama nyamba okwebazanga ne mu biseera ebizibu ebiseera eby'okusoomooza kubanga gwasaanidde okwebazanga bulijjo. Kubanga kwe kusaba kwo saba weewombeke tusabire wamu nga tumaliriza ekigweka kyaffe eky'olwaleero. Kitaffe omulungi weebale otuyigiriza obuteemulugunya otuyigiriza okwebazanga ate n'otuyigiriza okwewerayo ddala okugulayo emitima gyaffe okuyiwa mu maaso go buli kye twetaaga kuva ddala ku mitima gyaffe. Kitaffe omulungi gera naffe oyongere okututeekateeka olwakako obugenda okujja otuzize bujjo otuwanguze. Nzikiriza nti okusaba kuno okuwulidde taata waffe omulungi noddamu ng'okusaasira kwe kuli kubanga nsabye nga mpita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina, amiina. Saba Mukama akuwe omukisa era akukuume kwagaliza olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.